Mpulira wuluguma sebo, empologoma sebo. Abaana ab'obuwala bangi bwe batuuka mu bulamu obw'obutaala buyita obwa serebu babeera tebakyagambwako awaka bafuuka bakiwagi nga n'ebyobuwangwa balabanga eby'ekikadde. Sanyu Vivian Joy ng'atemera mu gy'obukulu 18 era ng'asoma siniya ya 5 gwe tusanze n'ekibinja ky'abazungu nga balambula olubiri lwa Ssaabasajja Mengo. Mu kwogerako naye atugambye nga bw'alina ekirooto eky'okufuuka omusawo alwanyisa ebirwadde eby'obwongo ebiva mu kukozesa ebiragalalagala. Mental health is not a luxury but a necessity. Wano ni watugambidde nti munnabyamisono era nga y'omu ku baawangudde empaka z'obwannalulungi ow'abali wansi w'emyaka 20 eza Kids and Teens Pageant Global Uganda. Olwo abazungu abayitirivu baabadde nabo ng'oyinza okulowooza nti abeera London era bakolera mukolere, naye nno munnange si bwe kiri anti tumugoberedde paka mu maka g'abakadde be, naye ate embeera gye tusanzeeyo ya njawulo. Ono abeera ne jjajjaawe wali ku Kaleerwe ku luguudo oludda e Gayaza okulina n'oluguudo lwa Northern Bypass, era ng'omwana ono bw'abeera awaka mwana mugonvu ddala. Wandirowoozezza nti amatiribona g'enjala g'abeera nago tegamusobozesa kukola mirimu gy'awaka, naye nno munnange talina mulimu gw'atasobola kukola omuli n'okukwata mu masanda ng'awaata amatooke. Jjajja wa Ssanyu agamba nti yeenyumiriza nnyo mu muzzukulu we kubanga wampisa. Omwana ono gye nvudde naye wala. Ate chance yankwata twali tusobolegana ate nga twagalana nga kyemugamba kyakola. Akaliba akendo okalabira ku mukonda. Ssanyu ayogedde ekyamusikiriza okugenda mu mpaka z'abannalulungi. Bwali bwagazi bwange bwe nalirina okuva mu buto nga ntunuulira abantu nga bamodolinga nga ku TV nga negomba nange obeerayo nga ndaba abantu nga bamodolinga nga bakubya endu nange nga ngamba singa nkula njatuuka nange mbeeraawo. Okutambula bulijjo kuba kuyiga. Ono naye empaka z'obwannalulungi tavuddeyo ng'ogusima ebbumba. Njize nti buli kimu kiba kisoboka singa oba wekkiririzaamu era njizeemu n'okwogera mu bantu kubanga osobola oyimirira ali eri nga owulira otya mu bantu naye nga tolina ky'osobola kale okubeera confident n'okwogera. Ono ku myaka gye egy'ekitiini n'obwa serebu okukola emirimu gy'awaka tekimuswaza. Ate okukola emirimu gy'awaka biba biswazaamu ki? Era bwe mba sigikoze nzaaba alina ogikola kubanga n'okuwaata emmere tekiswaza kubanga emmere era nzaaba agyeriira. Bwe mba sigiwaasanyage n'ogiwaata aginfumbire tewali. Kyova olabira emirimu gyekolera tegiswaza siswala. Ye ate oba toswala mu kulya lwaki oba oswala mu kukola emirimu? Abaana abawala bangi bwe batuuka mu myaka gino boonooneka. Lwaki? Ku lw'emikwano gye balina. Abamu balina emikwano nga mibi gibayigiriza ebintu bibi, tegibatwala bintu, tebagamba bintu bituufu nga bayigiriza ebintu bikyamu. Kati era abaana abasinga aboonooneka tejjukira ne zino ennaku abazadde abasinga tebaba baana babudde tebatera bbeera waka like kuwa abaana baabwe time budde kubabuulirirako oba kubagamba ku biki bye balina kukola. Kyaba baba n'emikwano emibi ekitabayamba. Twaba bagamba bwira goyita naye kubulira empisa zo. Woyita n'omuyaaye obeera muyaaye. Woyita n'omwana wa church obeera wa church. Woyita n'ow'enjaga oba wanjaga. Naye ddala omuwala ow'emyaka nga gino yandyeyisizza atya? Buli endyeyisizza n'empisa ng'atya abantu ng'awa abantu ekitiibwa kubanga mu kitiibwa ky'owa abantu wadde mutowo wadde wa myaka gyo wa muntu mukulu wadde oba tomumanyi omusanze awo. Ekitiibwa kyonna ky'oba omuwa mwofunire emikisa ate gye mikisa gye gikufuula successful mu myaka egijja mu maaso kubanga buli mukisa guba gukugoberera ate wafuna ekiseera nakyo kiba kikugoberera. N'ennyambala omwana omuwala aba alina okwambala obulungi kubanga bw'oyambala obuntu
kale kirungi okwefaako olina okwefaako naye olina okwefaako mu ngeri etagenda kuwa ndabika mbi mu bantu kati kikongerako value oba oli mulungi ng'oyambala bulungi buli omu aba akuwa ekitiibwa n'ekirala omwana omulala olina okuba ng'otya Katonda kubanga mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera. Kale ggwe omwana omuwala eyeetya ng'olowooza nti ebintu ebisinga by'abalenzi wulira bino. Buli kintu kyonna omuntu yenna aba asobola okukikola. Omuwala aba asobola ozimba, asobola okkanika, asobola okukola kyonna kubanga omulenzi kyasobola okukola omwana asobola okukikola. Tekuliko mbu abawala tebasobola tebalina kukola kino abalenzi tebalina kukola kino. Nga bwe bagamba nga President Magufuli kafudde Tanzania egenda kugwa ensi egenda kugwa byonna bigwe naye omukyala afuga Tanzania kati bwe yajja yafuga ensi yonna gikutte naye ebintu byonna bigenda tewali kyagwa byonna bigenda mu maaso. Kati mmwe abavubuka abanywa ebiragalalagala mumanye ekiva mu y'ebiraka. Abasinga banywa enjaga, abasinga bagudde eddalu, abalala bali mu kuddaabiriza mu malwaliro, abalala bafudde lwa njaga. Ne baba tofudde nti oba ofudde enjaga oba ki ekitiibwa kyo ng'omuntu oba okifiiriddwa kubanga buli muntu mu society aba akola bubi mu kifaananyi kirala akwenyinyala baba bakwenyinyala omwana yayonooneka anywa enjaga byonna era oba oyonoonye ne repetition yo mu bantu ne mu society era abantu baba tebakyakuwa kitiibwa lwakubanga onywa enjaga wonna wayonooneka wonna era ddala onoobeera taata omulungi brother w'omuntu omulungi mukodomi w'omuntu omulungi oba omuntu yenna akulira mu family omuntu anakutwala atya mu family ye nga onywa enjaga banaakulaba batya oba banamulaba atya yenna gw'oba otambudde naye yenna akutwala wonna wonna waba akututte ng'onywa enjaga. Sanyu Vivian Joy weerabawa mu myaka 10 okuva kati. Emyaka 10 okuva kati neerabanga omukyalo omukozi eyeekolera ebintu bye nga sisabiriza nga nenkolera ngera abazadde ne banenyumirizaamu kubanga balaba we basimba ensigo era nga emeze nga balya ku bibala ebivaamu. Nalaba nga ndi maama omulungi, nina abaana bange balungi, ndi wife omulungi, kwegamba nga ndi somebody wa somebody omulungi. Jjajja wa Ssanyu asibiridde omwana ow'obuwala entanda. Singa aba akolagana ne bazadde be n'abeera nga akkiriziganya nabo bye baba bamugamba n'abeera nga abiwuliriza kubanga naffe twalinako ku bazadde naye nga tukola byabwe bye batugamba. Maama wa Ssanyu Diana Mukubira agamba nti abazadde bombi saako n'abantu abalala mu famire mwenna muyina obuvunaanyizibwa kyenkanyi ku mwana. Mukuza okutuuka wano eno n'abanga mwana mulungi mwana tayonoonese gabadde maanyi gaffe abazadde fembi kubanga ebiseera ebisinga bwe mubeera abazadde nga muli mwembi kibanguyira okukuza abaana bammwe nga balina empisa ate nga mubabuulirira bulungi. Era nga nze maama we neebaza nnyo taata we okulaba nti naye amubeereddewo. Abaana abakuze ne bajjajjaabwe bagamba nti baba n'ekyejo kituufu? Ng'ogyeko kiri kye bagamba nti omwana akuze ne jjajjaawo aba n'ekyejo naye kisinzira ku bajjajja ki. Waliwo bajjajja abajjajjatta, waliwo bajjajja abakuze obulungi abaana nga tebateeseemu kyejo. Naye kati jjajja wa Vivian nganze bwe mumanyi akuzizza bulungi Vivian era amulaze empisa zonna. Monica Nanteza ono naye nga yayitako mu myaka gino awadde abawala amagezi ku nneeyisa. Omwana omuwala yandyeyisizza ng'omwana era omuwala abawala tebeeyisanga balenzi. Omwana omuwala alina okutambula nga muwala si kumala gatambula bwati kumaguka. Omwana omuwala alina okubeera ewaka ng'akola emirimu. Omwana omuwala alina okubeera ewaka nga bw'aba alina w'alaga alina okusaba omuzadde n'amukkiriza naba n'amugaana. Abaana abawala balina ebikoosi bingi bye batambulamu. Kati waliyo house party. Bagenda mu house party ezo bakolayo ebintu bingi nnyo mu house party. Basanga abaana ab'enjawulo abalina emize emibi abali bingi nnyo
bulijjo mwana mugimu ava ku ngozi songa n'akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi kale nno gwe omwana ow'obuwala weeyise bulungi olwo nno lw'ogenda okukomba ku ssanyu ly'ensi eno mu biseera eby'omu maaso. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.